okwera mazina bino okwerako mu kisiibo si kwangu naye nakusalidde amagezi kano ke nataddeyo omuti guno teguyinza okugira naye baaba taata atukubye surprise taata ekyalo kyonna akikubye surprise nnaku 3 ennaku ziweze 3 nze mwewuunyisa talina keyalidde ate bambi mukakkamu banaye enjala etuuka waliwo eyamuluma juzi nawulira ennaku bambi nemukwatirwako ennaku neŋŋawo omusajja tafiira wano nga yenna ali ati naye ng'agamba alina okusiiba kubanga kimukakatako naye kati kangende ngira munyumiikiriza anti womunyumiikiriza nga n'obudde bwe butuuka kuba ayinza okutendewalira taata ku byokulya ayinza okutendewalira ayinza okulaba werenvu nga zisalasala n'agamba nti obaki okitegeera neki sobola sisobola mumanyi mwemanyidde tisobola musembeza kyakulya kyo naye bambi agezezaako n'okusala eswala zonna ttaano azisadde ate bambi n'ekirala kasoke ngende mulabe embeera ate gyali mmadde mulese wali kati obudde busemberedde naye baaba muzeeyi mbutuufu mbeera neewuunyisizza taata kikinga ate amazzi ogasembeza wano amazzi ati njagala obudde bukyawo masigi batugambye nti okwanguyiriza okusibuluka mulimu empeera era kituufu okuwanguyiriza okusibuluka mulimu empeera era emyaka gwayo okukeeresa okulya ddaaku mulimu empeera kyokka ate okwanguyiriza okusibuluka mulimu empeera ekigendererwa asura ani asiri kati osiiba tomanyi byakusaala eswala y'ekusaawa 10 eyo nagimaze tulinze ya saawa kati osooka noonywakoko kutuzi osooka noonywakwata saawa tewakwata mannya ga swala ate kati erinnya ne bwolitegeera nga tosadde era tekina nakyokwata saawa nti 12 nga tusaala 7 tusaale 10 12 kakati gagoyo gira matondekerekemu pulyanga abazi pulyanga aba oki kabadde kalango ka lediyo muno okwaziina kade kalango ku lediyo neiba mbadde mpulidde nga abaziina ntusiibuke genda mwattu nenga tulabika bulungi ndi bulungi nabanga aweddemu leero tulikuyisiza bulungi kirabika ndi bulungi so tuyimirira amanya obusangulo kati ate wosiiba n'okolamu neddwiyo kiba kiva kati yimiriramu ofa kinensi ate awo nsingi badde toli musajja mulungi ebanaita genda edozanyi esawo kimanyi nti zezo asawa zezo zino gundi mwalimu zeyagiramu luli nga tukyali ewaka essaawa zezo zenyini mwalimu zeyagiramu nga tukyali ewaka mwalimu yagira kwezina essaawa ate ki kiki sahaba musiraamu salaamu alaikum asobul Allah ali wamu n'abagumiikiriza tugumiikirize obudde bwo bukyali kyaliko just obudde buno sheyi bwe yajjamu okutuwa darusi oli bulungi speedi gyokozesezaawo okujjayo olinamu olubuto lukuluma mpulira enjoka ezigira oli fine nange nno twasiibye bangi naye ate nze kireka tekimpisizza nga ggwe genda osange ennyoko mugireko mbeeko byemukola sebe essaawa essaawa zigize kubanga nze neewuunya omwana ekimujjeeri zino essaawa nzibu nnyo omuntu kyetaaga n'abeera ng'aliye naye nga tunywere taata tunywere tewali tabbu kukyeyagala ekituufu genda ningi nange nzimanyi genda nange nzimanyi genda
Allah yakyesigaliza ekisiibo yakyesigaliza ekisiibo omwana afuukidde obuzibu so omwepiseemu omwana kyasama kigeze kumugumbula mutima nga maye obwo obudde bwe niyo bawamba bunaye yanguwa bwe buno budde bwennyini yanguwa bwe buno budde imamu bwatugamba tutegekereko futali yanguwa tulina okufumbira wamu ne maama bwe buno budde bwennyini bwe tulina okutegekerako futali jangu Kimbo oze ng'olekana kungamba kusiibuluka obudde bwakutegeka obudde bwakutegeka byakusiibulukirako naawe obudde bwabadde sha okyalina okunywera jangu asagafuta